abasajja bate kati ono tuziga akaba twaki buka laavu bana I really suffered omanyi okutuuka ne ngamba mamange yogerako n'omusajja tekanga bulijjo tamumanyi mbimanyi ng'oyagala kwegayirireko n'agaana okukwata essimu oyo omusajja nga mamange yamukubidde yali agiina oba he was just speaking yali agirimu wati wagimuwuutya no like nabeera nnyo ewaabwe kati mama ngenze bw'atankubira ssimu abeera n'ennamba y'omuntu ali nagisevinga kati se buno gamba mbadde nsaba oneegayirireko omusajja mbimanyi ng'okubeerako ne sista wo oba muganda oba friend ogamba nkwegayiridde kubeerako pakisa omugamba musoso nze era bwe ndaba bambi abali mu laavu mbasanyukirako era buli bwe ndaba shuga bane ekinnyo kimba kungulu laavu enyuma nno mukwano nati shuga atuuka n'asirika ng'ebigambo tebitamuva mu kamwa naye nga bamugamba nti lekera okuddamu buli omu nga yina asirise kale ntegedde naye nga bashuga ki bitegeera I was in shock mumanyi naawe naye bambi heartbreak yeerumanze kubanga nange yaduma kulimu nga sirya sinywa I think it took me 2 years to get over that person nali sirya nali sinywa natuuka ekiseera nga nechayi nakogga olaba I'm dark skinned nabeera dark nobera bulu in fact naliwa bulu because nali sesiga bizigo just no nature nga wemba ntambula I drag my feet even the shoes nga mutegera nti mpise nature kye bayita lava okusuula eddalo kyokka ng'oli bangamba nti by the way abasajja abaya moving on he looks good he's actually taking care of himself he's actually happy making love because if he's getting sex from anywhere right nagamba kati bonamala kusanga nga olabika bwotyo it's going to be actually joy. He's going to be happy. I want you to be happy. There's a friend of mine who told me, make sure you're very, 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 look, well put together. Let me together mass. And we end about one time we met. I hadn't blocked him well. But sit down and blocking. But I was happy. Men, I have a feeling they're not heartless. They are. Era wale yatugambye recently ku show yangambe nagamba never trust promises of a honey man. Mama natasana okuwa wano kyanja wonnanga wowe. Nagamba olaba wane wa mulangira. Yenda kugulirawo. Oberenga kwatwalawo. Kitufu. Bomala bwe muti nga tashayagala kumanya tayagala okadolinga muganda bali. Nakozeeki. Muna I think when men get that one I think bayina oba muzimu gubalinnya ku mutwe. That's why abasajja ba rappinga n'abaana bato balira wetoseka it's no mukadde no Rero luno. Dodo bandage. Ngoka kugwako naye akatwakidde akantu. Neba bimugezezza kane tugezezza. Wakatandika dimpozi. Wakatandika November. Kakati ne mutusubiza mugera kola every day. Mama Netutukaje musaka muteka muko kumanyi nenga bwe mushuti nga mutisa nga tubalangira subscribe bomba katinga nyinako omulogo ku channel ngagamba if you don't subscribe I'm going to bewitch you Zede chaso sirala ngendo kulaba ate mukendezeza munne kwanza abantu bange bali wa fei ne sugar bali wa amanyi negaba matono naye next year muchongeremu banne ola twewadde target ne tukola schedule etugamba kati buli Saturday tugenda kubeera ne dodo nti buli Sunday tugenda kubeera ne ntanda yes era mpazinga munatwala labuwala nyiganyi natuwa akantu manyi ne banna kantu na kutima kwe munange mpulira mu bayine tima kwe mulina nenkwe lwaki wejjamu ngoli mu association kali mu association ni yenkwe tebanteeka koko ba nawira waliwo nati kati waliwo upper ne lower Zebuna tuoteka mu bintu bya mweze sibisobola nga tulya awo ngomwana tugamba mbu waliwo upper y'akantu ye kyanja
lowa y'akantu ye machine ne ngaba ne ate kino kyatandise ddi kati olaba ba apa tubere ne wamulangira apa ye mulangira so ne banyiga ye wali ntambi tukola twesiga kati lowa bebe mukati kati lowa webe ba ku climax banaye takudde entalo kubeera otakude izentalo ziriwe nakuzino zentalo bannange naye nga nkulayira kantu tugenda kukakola oba tukakola n'abalowo baba apa naye nze yonna nzijaayo akasamekasho next year tebabasiba nze naye sijja beerayo ate next year ate nga batandise otutiisatiisa ndipata nawanga agenda nawulidde bushuga agenda bannakantu bali ku lisiti we bati ng'oggyeko nze n'eddodo by the way ze sibiriiko bali ku lisiti zembera ku byange by the way zembera ku byange nze nkyaza omuntu n'abako byayogera yamanyi n'oyo nno mister bagambye addayo oyo mister ono webuto kyaganaati ate yakuzeeki ndagambye mbaddayo ayina bye yajjonkera awo kati baagala tukwate emimwa gyaffe tugisibe tuti ng'oyogera mukasirise gundi interview yonna ogikole ng'owandiika bwama but you look so pretty. I'll make sure that kuno ontambe nyamubeererawo bambi lunagendayo katuno omutwe gwe saagwagala bulungi naye nja kuguma omutwe gwe neba naye omutwe gwa Sharon gwe tewagulabyeko nate people saying he looks cute nyaba nange samugawo nedda kale kankubule looks cute kale bambi Sharon kankwireko ekituufu singa bakuggyako envi ne batakuggyako kirevu kuba omutwe bambi omuntu talina amasiga mbumasiga but there is a way he looks weird with omuntu twamumanyira na nviiri omanya nviiri ziwa picture ey'omuntu nabera ddala nga mukifaananyi illusion ey'omuntu obadde ngamba pretty. Yeah. Thank you so much. Era nomala ogendako eruzira we batabasirika bagamba oh my god. Shalom bamuteerawo. Shalom bamuteerawo. Ate mbagala bateereko ne Nobati ne Muvawala. Bonna babatwerumu. Omulundi gumu. So those things of up and lower video you guys. I don't know who's being those. Waliwo ababinaye. Propaganda by the way. People are not easy anyway mu abamanyi. Yeah. At the end of the day kasafina fina tulimu omwaka guli mu kugwako tukola akantu nga tukatambuza bulungi nga temuli mpalana next year tubitambule nga biri small nenga tebatuberwa kuba mulimu enkuyege Sibango. Yeah. Anyway, where we very so how are you? I love the wig. So this is the Christmas look. No. First of all, I don't celebrate Christmas. Why, Raji? Sijikiririzam. You're kidding. I swear upon. Mary a little buto. Na Ruzala. Ata Ruzala on that. Kati bwe yaluzala kyawandikibwa watu no yaluzala nga 25. Ola ebintu byetugoberera by'abazungu bye batuteekamu. Nno bannaye Mary bwe yafuna olubuto. First of all, kalenda gye tugenderako these days si ye yaliwo. Really? Si ye yaliwo back then. Ate no kalenda yatandika. No kalenda ndala. Kalenda yaliwo mu BCC yaliwo kalenda yaliwo after Christ. So before Christ and after Christ, katino ya after Christ. Nenna kubazi chusa. Me, I don't celebrate it. So when others are celebrating, go okolachi. Me, I believe even no more days I no kera kumachane ndi ebijanjalo. Isa no kubira nga doli jantu kole ya account. Yeah. Ku Christmas ine mukama. So isakeza tolinga bano abagamba abantu. Bashitekamu ekintu ekirungi ntinno like family reunion genda mukyalo kulaba ko basenga. That's the good part of it. Maybe neno we are celebrating the birth of Christ, man. Zenda bya kisiru. Naye musama yazedo. Musama Podi obyera bide wakamo bako chaya mawanga. Wafola nakasina ba. Era mukomesa na ba mamuga ba. Anyimisa gwako ya checha. Musama yajja waneeno. Ndoza waise tewanaita wona week yakagenda. Naye twechaye tanagenda. Handsome go wanda gachecha bawo. Amamula badenga baba. Nazunga nagenda ku trip zonna nga agenda yekka. Ngabasha kutwala. Ngolomanya. Era namanyira. Nze bangamba. Tabasama abamu. Bobera bayina n'ekitabo. Iye. Kati yajja nangamba mbukingire trip ye Nairobi. Nanji mbukingira n'agenda. Ne mbukingira trip ye Zanzibar n'agenda. Nga simwesiba ko mbu tugende fedda. Yes. Ne mbukingira yali agenda Rwanda n'atagenda. Ne mbukingira trip ye Mombasa n'agenda.
Waneno ndoza yabeerawo olunaku lumu bwe yakobawo n'aŋŋamba hi Faye, I'm here, can you come and see me? Ne muvuma mu Luganda ne mugamba maaza woota nga Google yayagala okusimbyayo ne mugamba maaza woota era naddayo waabwe bwe yaddayo n'asindikiraga message agawanvu awo mu buloko waali nawe obulokinga nange mbulokinga nange nze kasita mu buloko mwali awo yebanegana amaganga gafuuse gabannakantu bagenda tumulangira no naye bannange tafuuka lowa bannaye tebatandika ndaba muyingiddemu abalowa sibitegeera alabe enkwe dodo kachako kafesmaire okoze sirabanga abantu bannakankwenga bannakantu. Okay, not bado kasati bamanyi kutogera kwa hapa hiyo nesika face bamanyi bambi ate sibamanyi kakwano kange ngenda kageya kama nganya nebo kageya mukwano nze nebo geya sugar nga ndi wano yetange sugar yakugeya ne kati we kaba kange tukageya ngamba chwadi agalo kungamba tikalinga kasokolemu ebyenda yes kasifu nnyo kibanangira no wanda kaveyo kati downtown mulangira nedda tubikyusemu katono tuli wane wa mulangira Entebbe class. Oh my god, I love portrait. I love the set. So this is what? This is what? Blankets. Yeah. So when you're watching a movie, right? With your man in your chair, I know, in the chair. Katino kamba baby nemwevi kachugwera. Yes. Era ngenda chugu Ntambi. This me and you ku Entebbe one. When kababa muno watch, yeah? Vija Junior. Yeah? Franka yafumya jo musindikira muri ebyo atatugamba oyo musajja neze kino fleece blanket ngenda jugulira emosi ne sugar makaga bwa mabaitha tinatero baita kwa swami no lugamba tubira nango no lugamba ekyo kimade simanyi twakoma ku mbaga nategera mbaga kati bafunye amaka amapya gabwe ag'omulembe naye kimanje kyewunyisa nti gye bakoma okuvuma akapeeyo gye bakoma okuwangala simanyi buno sugar asobola okuwangala n'emuzi paka kati naye bwe sugar ayina laavu okimanyi sugar ayogerera ku intaneti kirina laavu naawe olaba bwe namuleeta ku Tufumbe yafukamira tufukamira savi yafukamira abeera so soft akaaba kati bakubuulire ezziga lya sugar liri waneeno mukwanaabeera nange namugamba bannaye kati Faye emosi wandekawo ngenda kukola ntya katana bakujalo oli omujjukira lyani oli gwe bagamba ayite mabega ne maji bannaye Faye alina olugamba ebyo gwabyogedde njagala kumalako omwaka nga ndi peaceful munnange sugar yakoka mu weeks bili wanategera nti love eruma munaye love erumira ddala sugar nagenda mu depression nga ndonde bonkwera basimu takwata kati naye love awo tentuusaawo tofuna nko heart break Faye nali ngifunyeyo kwe that's why nakivaamu. So what did you do kubanga I was in a relationship with a man kumala 2 years kati no mbuza relationship yatandika njagala omumanya watandika etya naye nga nfuna patient oyo yali asagenda kwogera badde njagala jogera naye nedda ngafuna patient agamu ku malwaliro agakyasinze okujjanjaba abaganda mu Uganda mbeera n'oyo patient okumala emyezi nga 7 nga mubeerako wano kati alina mutabani we banaye nga handsome lulenzi luto olaba kala ya pax bweri nze njagala nnyo omusajja omuddugavu n'omunteera musiraamu ngwayita mu kamera yaffe kiki musiraamu bannaayo otukoze otya soko ojjayo enkofiira bannaayo obadde otya agende wansambi wamma ddodo gwe omusajja ate tewabasiibu weba ate oli naddala guys namusiimira ddala kubanga yali akola ne kali akantu kali
Kanta mumanyi banna kakawola kanta nawe bulijjo oli musaza session yaffe anti kagera ne kabuukira ebintu biri kubanga kali kakwano kooli oli omulala gwe saagala naye munnaye atono kyawa wa bwereere naye kaamutamu tasaana kwogerako olimba nakogerera agagamba agafuukira agawanvu bwe gati nate nagamba akakabizzaako kawambwa akaswaitaani nze nabayako olwo omusajja asobola ovuma bannaye nakogerako omugambo omunene bwegutyo nakagamba akakawala ak'enkwe kali kagenda nakufuuka gundi singa omumaatha era kajja kajjerera amamba story yalla amamba lejagamba olulenzi lwange nga lwenkananga pax nga lumusingako obuwanvu nga lumusingako nga talina lubuto lwa pax oyagala nnyo kala ya mutyaba ya pax eyo kala ya mutyaba bwetyo awo kwesiba nze ne bojjangu olina ssente eziyika ng'oli mweru bandaba oli ddami tisaba tambula naye nga twekutte nga ndi mu kala ey'abategeevu nga gw'oli mweru naddala abasajja abakwata mu kiziga abo bana abasajja bakwata mu kizigo nabo bannaye kati omusajja wange nga mulungi muwanvu mugogofu ate nga tayambala engoye z'abapax nga yambala ngoye za jagananti nkutegeera nga yambala esuuti ate nga suuti gy'ayambadde leero tagiddamu nkya okumala ng'emyezi 6 kati yali patient mu ddwaliro eryo awunya bulungi nedda yali mutabani wa mulwadde gwe naliko mpozi nas things better nange chikuba ku musajja kasubira ngo unyo bulungi number 1 man I'm going to omanyi nga buli kaseera njagala yatukyaliranga nnyo naye nga buli kaseera njagala jje nga luwaba omanyi nga mulaba almost every day naye nga luwajja omutima gunkuba nembeerawo bannaye nze oli kyali yava ne mu patient nga mulaba nga maama wange ate nga ne maama njagala kati nga mama nga bannaye mukwano gwo nga tajja nga ngamba leero luno nga amaka ngeefuze munaye nga tubeera ogenda okulaba ng'omusajja atandika okunsulasulayawo obugambo nga jjukira nga ndi mu bisikulabu by'abasawo naye nga ngamba leero ng'onyumidde ka sikulabu bulijjo byennyambala bulijjo byennyambala kiba kirungi n'okola n'ofunako kitegeera empya n'oyambala ku ngoye enkadde nambeera mubiscrub nga 3 depadde ne kati natandika awo ku mwezi ogwokusatu atandika leero nga scrub ekunyumidde nga nze face kola na nviri mbeera munnakyo kati natandika okuneeyogezako nga ngamba nane eno fe bulijjo enviri zeziraba ne bannaye nakyo heyawo nnungi nga otaza okwera visible kati nga sikyalira mmere eddwaliro lyalitumbire nga sikyalira mmere ya ddwaliro nga yanteerako obumotoka nga ndeetera javazi buli lunaku wow kati netutuuka jjukira yali alina okunsasula nga like everyday netutuuka nga sente zampa ampa mulundi gumu bwe ziti naŋŋamba esigadde it's for your facilitation and simayanga nsindikeko n'ewaka omusajja nga njagala sinambala natusona tutwala mu maka manene nga tulimu abo nze ne maama we nga tuli mu recovery stage bannaye dodo nga nze by the way sinenya sugar kyalimu love etabula mukwano nze that's why I keep saying nze I don't blame people who do stupid things in love nange nkola ebintu ebiri stupid mu love but I was there nga sikyategeera do you know nga n'omuntu esimu bwevugaye osubirayo yaba akuba yekka ku ssimu nga n'omuntu we bwakuba n'okyusa essimu n'olaba nga omuntu omulala yakuba ng'ogamba Katonda lwaki ankubira kyokka nga mbitegeera nga buli kaseera mulowoozaako nga wabeera taze waliwo bwe yabeeranga bize paka 9 ogw'ekiro but he made sure nti ne bwe ziba 9 gwakiro ayitirawo ne wasanga mama we nga yeebase nga ngamba mbadde nze kulabako omanyi omuntu ali consistent oyo feyinza ekinyiiza bw'amala n'alekeraawo bannange space ebeera nnene ebeera nnene awo n'obiira ddala kati omanyi omuntu okusula mu laavu n'obeeraawo bannaye nga ng'omulowoozaako nze nyina muganda wange like she's like my best friend nga simuganga continue ndi mulaavu n'omusajja ayisoya namuganda nga bannaye omusajja nga mwagala biki naye bannaye abasajja baana basitaani dda abasajja tebatwagala ng'amaze okulaga ewamazadde wakuwadde ssente akuwanye you're even telling people this is my man nantwala kati yali alina gundi yalina amaka ge amanene gazimba eyo
side sagala kwogerayo side naye ng'atadde omanyi nga maka gakoze nga palace ng'atadde emiti nga mwavu giva eri paka eri nantwalayo nangamba this is going to be our home. I swear men are bad. Men can be bad. Ate kati abasajja kyebakula omusajja amala okusuula mu laavu bwoti bw'amala ogikusuulamu n'agivaamu n'agikulekamu wekka. Munange nange nategeera. I reached a time nga nkuba amasimu gatakwata. Kyokka nga luli ne woba nga waakagikuba kwa bati ne bwaba mu meeting ngagamba hi babe I'm in a meeting can I call you back? Oba ng'omugamba nyina kyenjagala ng'asindikewo mmotoka mpaka ngagamba fe Ayina kyayagala genda olabe kyayagala. Naye oba kyekigaana I don't know what really changes. Kati nze kyanamutegeera. Iyo kitegeera ate nze kati kyennabeerera omugezi abawala abalala abasiru kye batakola abasibye. I swear that guy was filthy rich. Really? I was up on the living God. Ngali single. Naye nga alina emyaka emeka kumanyi baka. Kati ekyasinga osooka okireke. Kati tukyali twakatuuka ewaka bwe batu yankeberako lava ekyaliwo. Kati yali birthday ye. Ngolomutamuza ng'omwaka plus. No, I knew him before. I don't date my patients, biche. No, kitegeera. Kwa yali mutabani wa patient. Yes. Ate nga yankubira nzije nzijanjabe mama we like nali mumanyi before. Yali yankwanako naye nga sinakiriza. Kutegeera. Kati so mbeera birthday yetuuse I literally did everything. I outdid myself. Nenfumba emmere nga sagala leeta catering simayanga biki. Nempita mikwano gyange awo nga basatu abaali bakimanyiiko. Nempita ne baganda be. Nenfumba emmere ne tusettinga table ng'eva kuno paka kuli. Nengula ebirabo almost yakakadde. Kati surprise him birthday nga tannatuuka ngenda okulaba omukyala first year second year tuli kati awo nali mumanyidde okumala ng'emyaka 3. Okay nkutegedde. Kati ngenda okulaba ng'omukyala ajja ng'emmotoka epaakinga Prada nene nze waka wali we yakulaga this is our home oba you want to yes. Oli wako olinze yayina 4 homes kati nga yatuteeka mu nnyumba emu ng'erimu ebisenge nga 6 naye nga tusulamu 2 ffeka nga yaŋŋamba nfune n'omukazi nga tayagala nfe emirimu nenfuna omukazi namugjayo Masaka kugambye nga nninga boss naye nga homes ziri separate places ebbiri nga ziri same area yes ekifo ekyasooka ekyabagagga sebo nga ateddeko n'omukozi you don't work. My black beauty doesn't have to work. My natural woman. No. Wow. Nga ndaba Prada yengirawo nga nte sigirabangako. Nayengira omukyala nayingira. Ngenda okulaba nga like I knew you had kids naye nasimanyi oba alina omukyala. Yeah. Like mukusooka naye simanyi oba alina n'abaana yakingamba leeta ngenda okulaba nga n'abaana bayingira. Kati abaana bwe nabala namanyirawo nti photocopy. Kati oba n'omukyala nalowooza oba muganda we oba muyita atya gw'oli muli mu nju weeraga wenna ngobula n'omubuuza who are you neetalaatala ate munaye ateeka birthday yoyo olulenzi zireno ngamba omukozi mugamba banaye yanguwe enkoko nga tennajja banaye ennyama ejja ddi obudde bugenze ng'oyagala muwa surprise ngenda okulaba nga ajja oba ani yamuyitaawo ng'atuula nga batandika okunyumya naani n'omukyala n'omulwadde nga bannaaye ng'obadde obuze biki naye mu njogera y'omulwadde nga teyamusiima kati muganda w'omulenzi omuwala nga yamuyita erinnya lyani lya mutabani woli nti maama gundi awo bwe namanyira nti bannaaye ng'oli ne amamujjawo mpozize n'embitegeranga side piece ndesibitege simanyi nange se nali awo mu kiseera ekyo kati ng'omusajja atunula atya tanajja nga just ayogera yali mukozi yali ayogera naye muganda w'omulenzi gwe mumanyi muze kukola surprise banaerodo neggalira mu kisenge obulamu ne buntama kati neŋŋamba oba ŋŋende neŋŋamba ate kati olwedde nabitegese dda
baja kususpect. You didn't call the man. No, right. Sisobola sha mukwano nza kakajanja sikalinda. Nani mayogera mukubira nti waliwo ze ofunya abagenyi wano bacha. Mukwano gamugamba kirali tasula. Nekyo neewuunya ku maka gonna gayina omusajja kyagala otugamba buno omukazi yajja buzi n'amugwira oba yabokubira n'amugamba mukaami n'atakuwonyegako. Teyamukubira. Yajja buzi. Ekyemanyi yali already awamanyiiwo. Nga tamanyi nzijanjabirawo ne maama we. Naye like I think omu ku baganda b'omulenzi yaka yapostinga nti kati n'alyoka. N'asensinga. Banaye najja mirembe najinzigwako ndi ne mukwano gwange najja nangamba naye kati ffe tugenda kukola tutya mugamba mukwano nange kye tugenda okukola sikimanyi. Banaye nafuna heartbreak dodo. Nze nkyalinza omusajja ngazze kubanga the man has to come. Yatuuka ssaawa 3 ez'ekyo. Abaana we beetala bali eno. Mami. Mukwano nemba kati kiri nakireka me I love kids kati abaana nange jabe bana ntuka nemba wambere. Omulenzi omusajja najjaawo n'agamba bannange nga surprising. When I swear I didn't even expect it. When I think you who made this? Omukyala we n'amutunuulira ne beebuuzaako. Ng'omukazi tana suspecting oba naye yasuspectingamuko katono ngejja kulaba ng'ogenda. Kyemmanyi ebisanga lwere nali ndi naye kyemmanyi yasuspectinga. Naye kyali tekinkwatako nze by then. Who made this? Banaye natunuulira ebirabo byange nga biri wali mu kasonda ne ŋŋamba bino ebirabo byonna eby'omusinde ogutookomuka. Jjukira nalina ssente nga already ansasula. Wama yali akuwa era watola kuzize. Olwa mukono zaali zange nga nzikolera era zannuma. Ne ŋŋamba paka ti ndimuwe era nalinda paka nga ssaawa 7 gw'ekiro omukazi ng'agenze. Ne ndyoka mbimuwa. Omukazi teyasula yagenda. Naŋŋamba naye empozi yajja avuga abalina ssente. Oyagala kubba ttaka lya abaana bange baneewaana gwe nga nkwagala nnyongoloza nvaamu ekigambo. Omanyi men are brave. He didn't even say a thing about it. Nze bangamba muno olaba bakugamba muno mukwata ng'ali mu action n'agamba sinzi. Si yenze. Omusajja asobola omukwata mu kikolwa wakati n'agamba aliswa yakyaye kabando ze sinze mbadde sitegeera. I can't believe n'omulaga n'agamba yenze. Are you sure I'm the one? Men can be bad sometimes. He didn't even say anything, even after. Nennaku endala. Era nze namala omubuuza ne mugamba wesiangamba, oh, you mean that? Kati naye kati banaye fey. Kati you mean ebyo byakunyiiza. Nedda naawe. You know, we separated with that woman. I think 4 years back. Naye mukazi yagana ova ewange. We don't even share a bed. Nze ne bwe mba neebase ku buliri bwe bumu bwabeerako atunda eno n'entina. Nga yali mu main house eri. Atunula eno n'entunula eno. But you know that woman, like I've really tried okumuteekamu amagezi ngo nengamba nze ffe omanyi ekyakunjagaza. You're so innovative. You're creative. Ompe emirembe. Ffe like don't take a stress. Balina ebintu emirembe. Mukwano. Ndowooza ennaku ezaddako nga ne tumala n'emyezi 6 nga tetwogera naye nga nze mmuweereza message nze amukubira. I swear. Okumanya nga from that day ate na withdraw nga nabeera nga tekwakyesiiga. Omanyi Dodo mayibo tubeera mulava abakazi tusiru oba waliwo eddogo eriryawo wakati. Anti kulya emotional. Nze kati already omusajja agamuno mbwogenda mu relationship nentandika okulaba abaana betugenda okuzaala nendaba wedding gown nendaba nga ndi wali mu maaso nga nolaba ng'olina n'emperekeza zifeeyi nga zikuwerekerako n'okola ka vision board my dear. So I really understand most of us men falling in love. Women. We're That's emotional. Why abantu bagamba women love. That's what even some men say that when a woman cheats on you, you can tell. Yeah. By the time I cheat on you, but ring, Aneda. Katika nkwirako msamali kane maza wota empeta bazitunda butunzi ze simera chinja mbadde no jambala
ne mukanenya sister wange agenda muwasa nyambala ku mpetazi just to manifest naye nze you said you don't fancy mbadde ngenda okugamba nenga abamukwano nze bulamu bwange marriage teriyo when marriage muli bwe muti tuli bwe tuti bwe najja ng'enajja. So let me ask, kati heartbreak wajikolota after like 6 months nga you're trying to push olaba gwasi kati tajja. It took me like one year and a half. To forget. Kachivamu waneno. Ndowooza nazemo namumitingako twali tugenze okulya emmere ne Zubeda. Awo ku The Winton wansi. Kati tuba tulya emmere weebaki. Ngenda okulaba gayi ngajja ng'akola shinga share sente ku mmeeza nti biru yammwe ngisasudde kate emmeze mmire. Ate nali namunyumizaako ne Zubeda namuza nefeerera olulenzi lwaffe katanfe. Zubeda mumanyi. I saw again what you say. Oh Lord. Your heart skipped over it did. Kakimbera nchamwagala. Choka musanga sanga. Ne musanga ne ku show. Can you remember my son that he can't even send a message of like, hi, I saw you, you looked nice. No, we met meeting ku show ya kusasira. Natakweza message yade. No, we met ne kumeza nengena nembabuzaako kozi yali nabantu benene bakava nefe yuwalagawa neye kabya otuzika nenga bana oh my god fe nenga ne abasajja bate kati ono otuziga akaba twachi mbuka love bana I really suffered omanyo okutuuka nengamba mamange yogerako n'omusajja tekanga bijjo tamumanyi mbimanyi ngoyagala kwegayirireko nagaana okukwata essimu oyo omusajja nga mamange yamukubira yali Ayina oba he was just speaking Mati wajimuwutya no like nabeera nnyo ewaabwe kati mamange nze bw'atankubira ssimu abeera n'ennamba y'omuntu ali kumpi nagisevinga kati sebo nogamba mbadde nsaba oneegayirireko omusajja mbimanyi ng'okubeerako ne sister wo oba muganda oba friend ogamba nkwegayiridde obeerako pakusa omugamba musofo nze era bwe ndaba bambi abali mu laavu mbasanyukirako era buli bwe ndaba shuga bane ekinnyo kimba kungulu laavu enyuma nno mukwano nati shuga atuuka n'asirika ng'ebigambo tebikyamuka mu kamwa Nenga bana. Naye nga bamugamba nti ndekera okudda mu buli omu nga yina asirise kale ntegedde nenga bashuga ki bitegeera I was in shock nenga nasabuka mumanyi naawe na era bweto naye bambi heartbreak ye rumanze kubanga nange yaduma ku nga serious sinywa I think it took me 2 years to get over that person nali serious nali sinywa natuka esera nga nature nakogga olaba I'm dark skinned na very dark Nobera bulu. In fact, naliwa bulu. Because I said sesiga bizigo, just no nature wa. Nga wemba ntambula, I drag my feet, even the shoes. Nga mutegera nti mpisa nature. Kye bayita lava okusuula eddalu. Choka ng'oliba ngamba nti by the way, abasajja abaya moving on, he looks good, he's actually taking care of himself, he's actually happy, making love. Because he is getting sex from anywhere. Right? Nagamba kati bonamala kusanga nga olabika bwotyo. It's going to be actually joy. He's going to be happy. I want you to be happy. There's a friend of mine who told me, make sure and you're very, 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 look, you know, well put together. Together mass. And we end about one time we met. I hadn't blocked him well. But sit down and blocking. But I was happy. Men, I have a feeling they're not heartless. They are. Era wale yatugambye recently ku show yangambe nagamba never trust promises of a honey man. Mama natasana okuwa wano kyanja wonnanga wuwe. Nagamba olaba wane wa mulangira. Ngenda kugulirawo oberenga kwatwalawo. Kitufu. Bomala bwe muti nga tashayagala kumanya tayagala okadolinga mpugamba. Binakuzeeki. Muna I think when men get that one I think bayina oba muzimu gubalinnya ku mutwe. That's why abasajja ba rappinga n'abaana bato bayira wetoseka it's no mukadde no nembuzi n'enkoko n'agamba mbuzi nze nabadde ruzireyo watamaze okulaba Shalom n'enyambuka ku upper n'enkyalirako ku bantu bannaye kati ne bagamba kati oyo goolaba yakwata embuzi oyo goolaba yakwata baana kati nga waliwo omuntu gw'olabira ddala ezwa n'ogamba ekituufu onaasaana kuba wano
Nga why? Alabika amaddu. That's why waliwo maximum security. Omusajja bw'abeera mu eyo situation okumuteeka mu nnomo ye nti bannaye kati bannaye beera straight si kyangu. By the way, abijjukira nga ayina byakoze. Yeah, that's why even they regret. True. Nakijjukira ngo already yakikoze dda. So, ekitegeeza kati bw'oyita bw'oyo heartbreak, you will never go into that heartbreak again. Toli tijja nga bino gundi byatijja like okulumya to. Bandi tijja mukama asobola okuleetera wanene. Ebera nga chosen Becky. Ebera kibizo gamba. Zamwina. Kati ze kankubulireko ddodo. Tekiribaawo sirikiroota. Sirizuukuka nti nkiroose. So kyakufrontinga omusajja ekyokugamba nti nno am dating oba ndi mu laavu n'omuntu eyaliko bawa mukwano gwange. You can like situation ya Becky jalimu. Yeah, katugabe pasi mukwano gwa Ronnie. Nga you're dating Ronnie. I'm dating Ronnie. You cannot fall. Nenjawukana ate nenzira. Nozira ku pasi ngate bali babiri bwe bati. Tosa kikola. Sisobola. Bwaba nga yesoment. Omanyi wala okubera nga mulina chemistry. Ne pasi ngate Ronnie yagaana. Kati kankubulireko, era bana abantu baba tebagenda kwera bachechimu. Oba taddawo enjawukana yaabwe. Baba bagenda kwa. Yes. Okay. Kati ku bifaananyi bye tuzze tulaba nga Sekajja yali ne mu bifaananyi bya Amiri yali nga biki yali. Waliwo kabiri akavuddeyo nga Chizembeke yali katono nnyo nga Sekajja naye katono nga waya Milba birthday. Ekyo osobola kikola ng'okola revenge ku muntu gwe wali mu relationship naye. N'ogamba kamulumye eyo teba love. N'omulumya then n'okita. Era essaawa yonna mba mugenda kwawukana. Anytime. Naye bw'okipushinga mpaka ku marriage waliwo ekikyamu then. Because man, I feel like I do agree with Bagam Notana moving on. I think she has never moved on. Because there's no way you're in a new relationship, you're happy, and then you still start talking about your and ex. there is an energy someone uses. You know, labantu no banayo ekitufu obongo bukyaliye. Yeah, true. Gabikyaliyo. Very true. Ng'omutima gukyaliyo. Byonna nga buli weebaka omanyi like waliwo in a situation omuntu okubanga oli n'omuntu in bed you're making out naye ng'ekifaananyi ekikulimu si kyona ali wano nga kyoli mbunga banga muno ng'olina okufuna feelings asooka kulowooza kumuoli n'afuna picture n'agireeta n'ateeka waawo then waliwo mbu n'omusiru nga tuli mu love making kyokka gwe Faye n'akuyita Doreen mama Novera ono gamba banaye Amiri chokaneseka. Awo Sekajja nafa. Never nange. I don't know it happens. The simanyi what happens at that moment in my mind. I'm like, do I allow you to proceed oba nkusindika nengamba soko nveeko? Mukwano biki byogamba soko nveeko oba byedde omugere nga ali waweru wa mulangira eri mu luguudo ngemotuka emuyiseemu ng'afudde. Wabula mbanda bakamanyiro. Akamanyi. I am busy singing for you. Oh Faye, oh my God. Munna yawo no. By the way, mutuufu. Pocha Amiri no mwita Sekajja. Chikaba nange Amiri. Chikaba naye Amiri. Kabula akajogo. Awo mukwano. Ne oba muli mu child making. Crazy thing je wakola mulavu njitegedde wagaba mama wo wakiri ayegayirira omuntu ate batagira okukyaba biruma mbanga njagala nkyaweko omuntu nekiraga nti nomukyala njagala omuntu then I don't put in my heart neera omutima gwange simanyi wakigwangwa nze nsobola kubanga there is a time I tried dating someone eyali anjagala ennyo but guy yatuka nga agenda nakwetta. I swear. By the way, waliwo manipulating waliwo yangamba wala ne mugamba nga okyali naye naga amaani buli wemugamba nti twawukana ngamba nomala onchawa bajja kusanga omulambo. Mukwano nze namugamba wette oli kubanga kyali tekigatta mbuwette nedda nti nze sobola kwagala muntu gwe sitalina mu mutima. Nze okuvamu ekigambo mbu I love you too. Olimba. Mbeera nkwagala. Ne waba ina ssente olina okulimba. Ne bw'aba azirina. I love you too ze njiveemu. Ati nze nninga muzungu lwa kkala.
omuzungu okugamba nti I love you to bro aba akwagala era ekyo kitamuluza nakakigambako abantu babiri mu bulamu bwange ene oli mutuufu kiringa n'okuyita omuntu mbu honey babe mbandolanga tekivaayo basi kwagala waliwo n'omuntu asaana babe mukwano ne mami waliwo omuntu gwolabira ddala nga ebbeebu teri musaana nga mumpi bwati alinga ekidomola kya bidiko nga nogamba bannaye kati ono beebi kyova obusajja obumpize nyina mukwano gwange alina kasajjako akampi kava eyo Masaka kwogera era kamukwana mu Luganda kasobola abannaye hani ndi wano nkusubwa ngaba naye relationship mugitambuliza mu Luganda ate bambaga bamune mbulavu y'Oluganda enyuma nezina tebinyuma kati omusajja agamba omukazi bannaye hani ojja ddi okumpaako appetite yonna eba efudde nera byomuluzungu enyuma era banagole mutuufu hani muyite omuntu hani ng'akigwana bebu ng'akigwana singa bano abalala yena ayina ebigatto ayina embaliga alyawo tategerekayagala ssente waliwo kapo nga mukama yaziteekako n'omukisa nga kati nga kapo ya Amos ne Sugar nga bano bebayita mama kati olaba nze mama kankubuulira ofenafa ate bannange njagala nnyo omuntu ali romantic bagenda ne beewa okitegeera naye natiravu yali ensitudde ku airport nabalaba ekyo nakyo balange nakidda mbukogwe era nalindi awo beekisinga okuva eri we bafunira nga yakafuluma kulabe ne bajja nga beekisinga korido ya airport bannange kati nalindi awo mu video nengera feere nga babambi feeyi bana gwerafu kate njiikire nga ne bankwasa ebintu era nze nasitula nasitula ebintu ze natwala akagali paka ku mmotoka kogwe bannange ebisigadde mubisanga ku YouTube channel nga babambi feeyi nga ndawo sikyategeera nengaba naye enyuma bannange so PDA eyo toyina buzibu nayo omanyi abantu abeekwatakwata nga mu bantu tasobola he can't show you that he loves you like abantu abaliwo but you know I don't know whether ebeera background y'omuntu wala abantu nga tamanyi love wala abantu nga waliwo abantu nga bali shy nga tasobola kulagawo affection if they are mu public naye kati nze bino ebya Sugar mbyagala nnyo nange mbyagala kuba nange mukwano kisukka nkirowoozaako obuzibu nze engeri gye nkirowoozaako because I've never posted anyone nga biweddewo how do I do that Dodo that's why abantu abalina relationship mu public kiba kizibu nnyo okwawukana naani n'oyo omuntu that's why beebuzabuza naye ngeri beekyawa yes nga beekyawa nasigala nga bakyepostinga naye nga relationship yakwawa nga relationship yagwawo nga mu 19 nga tuli mu 2025 naye nga bakyepostinga kati omanyi uko waneeno kapa beekyawa mu 2009 naye nga paka nakati emotoka batambulira mwemu baliira mwemu nze bangamba naddala bano bali mu positions ziri high awa mu gavumenti biki mukwano gwange tekisoboka tekisoboka wallahi billahi lie nkutidde anyumiza last time when I having a interview yetu years back ne bagata ne business bonna babiri kati nkubuulire business bagikola babiri basigaza ba business bonna naye bayawukana 2009 mama banesinga nkolako ne interview twakola n'omukazi nati kirabika si kyaliwo okutuula nti munyumye no we didn't then n'omusajja naye nze asobola okutana n'abanaye omusajja ogwo gwanta magulinga ne maaza woota nangamba oba ntidde n'okutya by the naye nga ne atalabisa relationship nga tukyalina bato n'obuyimba ne batuyimbira naawe okitegeera kati relationship za media kiba kizibu ekitegeeza ebintu bye tulaba tubeere very very careful sagamba oli eri nti media eri fake very fake media eri fake nze wallahi nze ne bwe ndipostinga omusajja nakeera ku makya nankyawa nange afeeyi twawukane buro ne bwe tuba tukola miliyoni 2 eza views ku internet mwawukana ndija ne nkugamba I have never been in any romantic relationship with facts
just try tukola kantu neda twali tweyagala naye kati byaweddewo nobera honest pale oli mutuka abantu babakyawa ever instead of living in denial okimanyi mtu no living mu denial ne mix nati nanti obeerawo jjukiranga n'omuntu ayagala okukwana ku internet tasobola kukwana ngate yes ngate osanga mukama gwe yakusindi gwe yatumye malayika Gabriel akuweereza mbo Gabriel nobeerawo n'obuzaabuza malayika n'obuzaabuza abantu noga katono myaka negigenda nobeerawo banange kiringa ne bino binawira omuwala oba byali bituufu gwe balirako sife balirako ku bait hapa yali awo social media ne bagamba bannaaye bamulidde ne basimbawo ne ssente ne bagamba omutoka bagitwala yana ebintu ebimanyi byaggwawo naye bananga abasajja bamanyira so nabyo nagamba doyina mumayirako ebukadde bwange ate munena kuzina abasajja balya kamera abayagala mutekeyo nedda abasajja balya muntu ng'ali mu kamera nze kati waliwo eyankwanako like sometime back nangamba but are you okay like to post me nemugamba what do you mean why would I post you nanti gwali mu media a public figure kati oba togenda postinga musajjawo nemugamba mukwano wekiba kyekikuba sogenga mumaazawo ebanange nemala mufuna omusajja nangamba muno post me babeera baagala kiringa nga tuli awo mbuno n'okwataka vidiyo mbubwebati nga wegoyimba munnange okajjayo gatwala tuli mukulerera ozikuba nga twesanga ffenna nga tuli mu media sobola sanga gundi Frank Antambi musanze akola kantu ne baddodo okitegeera ate nange nga kenkola kugambe nti bannaaye sikwagala obeere mu kantu It doesn't make sense. It doesn't. Kuba kati gwe mulimu gwe. Kozi nga tukyovala nze nagamba bannaaye okwagala omusajja mu industry ye mukijja kuba kizibu ayinza okujja ne tubeera compatible ne tweyagala naye kiyinza obulamu because you know what basajja abo munange we bagamba baswaza oboloza kino gwe kaliyo nga kumbe mukwana musajja akuswaza n'atakujuza bagamba n'okungamba muno abeera akufronting eno nenga aliwo abalala abaliri abeera afeera abanesi bako gwesi then abamba ngamba muno akwagala bwagazi nga jasa era kyabaza ate bw'ategeera mbubeera wekka ng'obeera wekka ng'olina w'obeera nanti amaka gaba gafuusa ekiddukiro ky'abondi kyebasama nga sibalaba ulabasamala ngati buno mwaka tebazze last year bali batonotono asinga bali everywhere basawa perfume wali oba bali mu babala ag'ebbeeyi bayinza okuba bali eyo ku katiwooko olabiki kuno maziga fe tuli eno twefula obbala lwire naye nga twongera obbajjukiza nti tubaneera bwennangira kuti nenyina akajanja weerangirire Twagala bajjukiza nti tuli wa mulangira ayina all kind of furniture all kind of furniture kyonna kyoyagala entebe ziri class sibiri eri banne nyina workshop gye nagendamu eyo omuntu awo ku internet atera okweranga naye nze nalaba ebitebe byenga nagisi nange nagaba ne mulangira nga nze namugamba nti by the way let me tell you something bukyanga era mbakusanga nga biri fake mbakusanga nga ebintu bya mulangira nga biri fake wallahi nali sigenda mulangira I'm very honest with you like the furniture is unique bwe baleeta business and I came here wow I loved it ate kati kankubulire buli ntebe gye nsangawo ne tukoleramu bazitwala last month wetwagira as in wenzija ndilogamba waliwo entebe wano entebe ngenda okujja nga teziriiwo waliwo set wali yali nungi bagitwala twakola wali eddala ly'entambi bagitwala waliwo wetwakolera era wali datambi bagitwala ati neno kiraka bajja gitwala furniture is good naye nagendako mu workshop mbanaye ng'omanyi zineno entebe zibatateekamu obukutiya wansi kyokka ng'ali awo atulekanira ku internet discount support abula mujje mulangira mufune entebe labayo bu cushions by the very soft I love ate okumanya muyonjo I love the fact that waloneka white naye meanwhile nga muto mulangira nga muto nze mulangira simanyi lwaki tanzi kyako oba abula mulangira mulangira muvubuka muto alinga myaka gyange gyennyini tolaba simanyi nekyemmanyi bambi ali waliwo okutugolama nga muyonjo kati oyinza okusanga ng'ewaka walabye engatto white
Bakungatto nodda ku mpale. Yoyo gwosanga nga ayambala underwear za white. Kitegeeza okka. White. Engato white naye yaba ntiisa naleko boyfriend nga white nali so uncomfortable kati kankubuulire nga wemala okunaaba. Oba toyagala nakantu. Yes, kati nga nkirowoozaako kati nze nate bwemala okunaaba I always put butter on myself. Kati kola nga I can't put butter, that is rude. Number 1, number 2. Kakati a towel white. Kasoka kola wende nga bakanabe. Abantu kudde ebyaddala. Tosatudde. Banange you don't know bunkeke bela anagamba no. Wallahi bobera n'omusajja omuyonjo nyobera ku bunkeke. Buli sibula manga. Neka kiba kinyumanga oli ne bano ba packs abambala jeani ne baziddamu ncha. Nayambala omujozi gwa Uganda weekend n'okumalamu weekend. Awo kasobola maintain. Awo wangalayo. Never be yeah. Na ye is namula banenga badogai bale muyonjo white eraze na ye banaye mulangira ate olaba ku buyonjo bwa mulangira namalanga ttako okolote kisoka soka bayino mukazi simanyi wabula nze kati bicyankwata nako ebyabakazi ye bosi wafalwa twagala kola nga tumulala bakolangira alaze oba Prince umetana Prince Onava wano Prince ayina chemuga banera ba dining eyo I know aiso nesha kamulangira bintu yotabikolera wano nga atulimba chaka abimportinga mami his things are nice it's just jakulina nange I already so ngamba I okana ina gula da ebimwe but I want to buy njaga mugulako zinentebe za zibateka ku Highland bus tools ezo na yenze mulangira ngenda kola partnership naye guno mwako okuja ngenda kuongerako unit ya Airbnb okolotya ngenda chusa ebitane ekire kitande ekiriyo ngenda kijjayo buli kimu tekemu kya mulangira ngaba client abajja wane wa mulangira omugulako nga bagaba ne twina Airbnb wanene ku US Mall jukira tuli wanene ku Al Salam yes kati ngokira wali gundi ku US Mall Chanja Mall wali ku Chanja Mall ngokirira by the way chewunyisanga bogambye boyogede ku Airbnb by the way yawe na Airbnb ochimanya up to now I can't believe girls are still fooled by Airbnb so kama walo enyumba jozo genda notagira mu Airbnb kisoboka. Are you sure? Nanti kati nze waliwo omuntu apangisa Airbnb naleta bifaananyi bye byonna okay nateekamu kati naleta n'engo ezo zonna ezewaka ne keesi ng'apangisiza mwezi mulamba ne bwaba apangisiza weeks 2 asobola okukikola kati nakwata n'eno TV wane wali YouTube guest biki n'abijjako nateekamu akawunti ye kisoboka. Abasajja batuferedde mu ne banga mena bakazi abamu babikola ne bakazi babikola yefuula mbu wawe kumbe si wawe kasafuna sente za one month ng'entebe sizize yes kati nze nyina mukwano gwange amaze mu Airbnb omwaka gumu ekitundu naye oyo ayina sente naye namugamba Airbnb gyalimu bw'atagivaamu nadda mu yange twawukanye nze era namubuulije era ngenda mukyusiza ekitanda kweza ekitanda kya Airbnb yange kyakaddiye namukyusiza ekitanda n'omufaliso buli kimu ate kyesanga kirungi ateekemu muteremu n'ebifaananyi bye nzajja nobbigira mukimuteere kati era mulangira yandize ne tukola ddiiro olaba muyita na Prince era mumpagireko bwe muva okuwagira ku Prince wange buli musama yenna abasama tetubalabye eno December naye mwandize sibalaba abasama kyemutukoze si kirungi kuba twali twateekawo business nga tumanyi mujja ne kati temukyajja abasama this time so she has an Airbnb guys najigezaako kulumu so bane nga tumaliza last thing biki betulina kugenda nabyo mu 2026 abawala batalina kugenda nabyo ebino kuma mu 2025 kwesiba ku basajja omuwala toyina kwesiba ku musajja noyo waafi bannaye batwagala ewaka tulina abazadde mobile money yange bwebanga si MTN gold bakote sente uno ntegedde ayina byantuma bannaye batwagala ewaffe
batwagayira ddala nobeerawo ne wasiba ku musajja ng'eri maama wakwira bannaye mwana wange oli mulungi nogamba bannaye musajja gwenze bonkyawa ngenda kwetta maama wali era akusabira ssaala owangaalo kitegeera gw'oli no yagala kwetta nogamba bannaye feyinze sikyassa omusajja bikibi naye bannaye nga muzadde wagamba bannaye taata gulabirira akaana kange yonna gye katambulira okitegeera omuwala kyotalina genda nakyo mu 2026 kane ebintu yanemu okwogera mu Luganda kyotalina genda nakyo mu 2026 bannaye ddoda abawala basusa obukyafu n'okuwunya abasajja lwaki boogera nnyo ekintu ekyo I don't know where the problem came from. I don't know. But what happened to cleaning ourselves bannaye abakazi? Simanyi. Do you know nze mpulira nga sono sola buli musajja ayogera gamba. Akataleka waliwo omuyimbi gwe bangambye awunya ebigere. Ayo. Naye bannaye bandayiza ne bangaafe ebyo byoyasama mu kamera toyogera. Ajja mu upcoming. Si upcoming munene mu artists ku bakazi. Hey, topu nno namukubulira ogenda nazirika nawo mukazi naye bangambye nti bali mukazi linda ajjamu engato nawunya ebigere bali mu meeting ate ey'amaanyi nakikagamba naye sorry I'm late natuuka najjamu engato ng'enkuba tetonye nga tewali ki naye mbu omanyi baba mu meeting ng'embuto zonna zibazimbye n'okubazimba era mbuli wamulaba ng'ayimba bakyalimu kiri ekifaananyi. It's a lie. I swear. Nange bwete wenna kujja kutaba. It's a lie. You're lying. Imbuchaka ayina infection mu bigere. Waliwo injections eziwonya ezobundi. Kati waliwo ne zino foot cream. Yes. Zobero siga mu bigere mu like abantu abalina problems ne powder go bakuwa bwoba otuyantuyana n'ogira bagamba n'okugamba making sure ati n'ebigere bifuna aeration tuyina kuba mu gato all the time. Ate nno muntu kubanga singa muntu omuyangambye nandi ngambye amuwalana bali mu meeting ng'abantu bana nabadde nabwe buli omu naaga ne bangamba kiri ekintu ekyatutuukako kiri ekivundu sikitabangako kuva mu bigere bya muntu. Top naye ansobedde. Kati ekireetedde abawala okuwunya these days. What is wrong? Omanyi ekinyiiza men generalizing, but that thing is pissing me off. They say, "Abawala munya." I'm like, no. Abawala muri bachafu. I'm like, no. Like, what is wrong? Kale nze njagala kumanya ekigani. Kireetera abawala naddala bali like mu age bracket yange. Dodo okimanyi waliwo omuwala ng'asobola okwebaka ku basajja 5 olunaku. Bamukambingiramu munda. Yes. Kati jjukira that's why nze natuuka ne ngamba nti abawala bagende sex bamugende kitono. Jjukira waliwo n'abasajja abalina spams eziwunya. Yes. Ziwunya ng'empuuta. Kati omusajja bw'akamingiramu ini ogenda kutekinga kitono nnyo ogenda kwesi jjukira tolina kunaaba nga weesonsekayo olugalo. Kati biri ebintu gye bitera gye bikoma okufuluma ne bigenda mu nnika. Ate jjukira abawala tebakyusa nnyo nnika these days. Tebakyusa ate bagamba tulisibeera ne nnika 2. Twekako nnika ey'okubiri mu nsawo. Ne batabeera na nnika. Nga ekyo ekivundu kitandika ofuluma. Omwana ne bwe yeeyonja atya kungulu nga munda tatuwunya kumbe spams z'abasajja nga 5 ziriyo zeegira. Ate n'oluusi ekirala kiva ku oba neeyonja ya muntu kati nze kutanza sikozesangako ku roll-on. Olimba. You kidding? I swear. Sigera nkombo. Since primary sisobola. Sana gikozesa. Ate towunya? Because nze nakimanyira muli nti there is a way I clean myself. The only thing I put on my body perfume ate sigiteeka mu nkwawa. Perfume nje kubira erya from a distance. From a distance. Oteka ne kungoye katono. Ne kati ekireetedde abawala okuwunya akozesa roll-on n'ebeerayo. Kati bw'ebeerayo kati waliwo banene abatuuya nje situuya waliwo abatuuya n'ennyo ne bikulukuta ne bidda mu lugoye. Omanyi okubeera n'omuwala naye ng'essaati wano wonna kipaapi kyakutoba. Then bwaluna bwala abalala akwata bu oils obwo buneesiga n'okubisanga. Yes. Tulina kuteekayo oil. Come on. Kati waliwo n'abakyala nabo bibalooza mbu kuyonja n'anaba nga yeeteekayo olugalo. Like we've spoken about it over and over again. Whether oyina enjala empanvu oyina enjala ntono toteekayo lwala. That organ God made it nga cleansing itself. It's natural. Olaba there's even a doctor who told me, and I'm not against people's businesses, but he told me bana abatekayo okay or whatever this steaming situation yangamba okay
maybe once a year. Maybe. Yes. But the women People who do it like every month, Nagamba, that is wrong. You're killing the bacteria. The bacteria inside. The good bacteria and the bad bacteria. Kati n'ekirala bannaye tususse eddagala lya wansi. I do not shave. And I wouldn't advise any girl to shave. Sina shave awaka. You may have to shave. What do you mean you don't shave? You pluck? Yes. Ha! Umanya. That's why nze enkwala zange sinzirugavu. Zange ziri even. But why don't you go for waxing? I do wax. I've been doing waxing for now 3 years. Ekyo kati ngenda kikola. Kubanga kati wentuuse wax tachanuma. Olimba. Wax yanuma mukwano kataba tugamba bibasoseke nga kituufu. Mukwano. Wax yanyuma nentambula ng'ekibaata for 2 days. Nga I have to kwewuja. Wamukolera wakisinzira we wamukolera. I think it was my first time. Yes. I have a very soft skin. Neda when it's your first time birumamu. Mama byannuma mukwano. Nebanga bateekako ice nengenda mu fridge so njayo ice nemuteeka. But how did you feel after? But then after like 4 days. Gambye oba oyagala otambule n'enkwawa nga ziri kungulu nga bannaye mulabe ku nkwawa zange. Nanti nawe obanga waka baby. I know, right? So smooth. Yes. Because byakoma even after a month. Like these days. But I didn't appreciate the fact that you have to bend mabigeyo. No. Yes. But anyways, so when you pluck, your waxing, your waxing is good. I think when you get used to with the good, your skin gets... I shave. But then you don't shave to it. Kati abantu abawala basoseka ebintu ebinange mbonate mwali muomya bayine ebintu bingi bye bakozesa kiba basajja nedda taitena zisibitegeera waliwo bannaye mu nsonyiwe lino ddagala mpulira mama wange bw'olaba video lino ddagala sinza alikozesa ddagala bayita mana ya gonja I swear waliwo yakingambako waliwo ebiddagala bye batumatuma amannya yes wali yakyogera kati abawala abatamanyi sagala gamba nti abali uneducated kwala waliwo n'abali educated ababikozesa ate bwe busiru kati waliwo abawala abatamanyi abakozesa eryo eddagala but there are some other natural herbs zoyinza okukozesa maybe flashing out a bit nga biri safe there by the way okra in the okra simuinaako buzibu and there is like waliwo bana banywa obuugi that is okay naye omuntu akwatira ddala eddagala nagamba you insert man n'ateekerayo ddala eri then kyekira kibateekayo kati bagambe ye yaggoonya mbu ebeera ekutte musajja aleme ggenda obeera bwesibiddeko musajja bw'osimanya mbu omusajja mbwamu then waliwo mbu tightener. I'm like, tightener, what do you mean? That place tightens itself. Honestly, I have a problem. People do sleep around like literally every day. Kati gwe sugar yanyu interview tunagiteekayo sugar yanyumizaako ekyo yasanga ku best. Na munalabyeka clip awo nga bagamba muno sugar blood sugar is here at best hotel. Yasanga ku sex ku best olimba nawira mbu bucket nengamba mbu bucket y'abawala bucket y'abasibiti nagamba banaye bajja bataano Wange yeyo bucket y'abawala kankubira ko waliwo ebintu ebihappeninga wane nze najja nenda nenjogera ku best nebifuukira ebizibu but ne bayomba nekamba buulireko abazadde buli muzadde aliyo abaana bamwe abawala be bakola eno ku ground ate saabakulu abaana abato nze waliwo besanga abaana abato ayiswera neŋŋamba walayi sente ekituusizza wabiddo nolaba omwana omuto alina iphone eri latest she's doing everything nokabuza olina emyaka emeka 22-23 nogamba abayazi abakola ki miliyoni 6 ku musanvu napira mbu bebabekwata nobekwana ate napira mbu bali n'abasajja emyaka neŋŋamba banaye what are we doing era abazadde beesibe bbiri ate kati ne baana abasajja abakulu baagala nnyo obwana obuto okusiiga siriimu mbobuzaamu emisaayi not even their fantasies ziri mu kusiiga buno bwana siriimu really yeah because bamanyi bali desperate that's the reason as why munange these men think we are all cheap. Yes. And that thing really hurts me. They think we are cheap. Kati waliwo akedde okumpeereza message ku inbox yange eva nefe yoli kawala kalungi
Okulabako sente mmeka 2 oba 10 bannaye ebivumo bye sitamuvumye. Mitwalo 2 oba mitwalo 10. Ebivumo bye sitamuvumye. You're cheap to that level. Mitwalo 2. Bannaye envumye oli ne mala ne mbulooki. Lano ba milioni 2 na mugala neza na zirowoozaako ko nga bannange singa nali nsobola nga neekaza. Milioni 2 ayinja kukwata yali ayagala bisambi naye bangamba mbe bisambi byategeeza mukwana ayagala neeno ne ngamba yali ayagala video. Yangamba Katuno yasobola yagamba totekamu face. Yagamba ne butaka ko face mpaka. Nenda yagala biteka ku site. Simanyi. Waliwo site zababiteekako. N'omuwe n'okwa milioni 2. Abagenda kufunamu obusente buwanana. Mbona butaka ko face. I just want your bichi cause nchimanyi we kukwanda togenda kunzikiriza dodo is very expensive. I'm told. I'm like, you're told. You're told. Waliwo yali aguzeeko n'amugamba dating me. Bwalowooza. Ne mugamba, okay. Oba bino byensiba njogera, you think that is the truth. Ngamba kale fine, I'm expensive, so. Bukati nchimanyi, you can't date me. Tekisobokera, I'll be lying to myself. Njakuba malabudde. But at least I have my money here. I have 20M. I'm going to send you half endala jazi kuwaka stand up proof of video. 2 videos. 1 video, nekwate okuveno paka wansi. Nga nekwatako. Second video, I get any random guy. Yene wanga bulaba face nje bandaga face. We are doing things and I'm making noises. I'm like, in my head I'm like, ngamba fuck you, but no. Ngamba bamanyi rando. Bannange sex with the value. Itachali. Abakaza batunyoma. Banange prince waje wano fenga tusibula. Banaye prince. Mola katone nnyo katone wano. Yeah. Prince wa Faye. Prince wange. Agabe ne wobera namba. Agabe ne wobera wano. Agabe ne wobera namba ofudde. Mulangira jangu wano eyitaula. Mulangira wano say yakuwanyeza. Prince Ayina dance bannange noga bannaye agana wabanti yali wakawa it's okay ati dokutula wakati akutikali ja Prince Ayina tula atule wakati tukana kukwata ko jangu wa tukana kukwata ko mnaye deska tunanga tumaliriza kwajawo ngatumaliza tetugenda kutawanya wallahi faito yaseka faito bukwata ko I can't oh my Prince oyina so tekisoboka kale mulangira ndi mukiga tontegera ogenda tulabali tugenda teka wano piro kale wakati tujagenda kukwata ko shia wote fayi muno wamukola ki ngakutya kale kankole fayi totandika nda Prince wawunya bye nabadde nkugamba awunya bulungi totandika fayi kansirika n'ebigambo bimpeddeko sikyassa. So ladies and gentlemen tuline mulangira finally mulese kuchano nefe ya mwepikira bitya gwe mulira Prince yefe ya mwise Prince ngabwo ali smart wano nebiri wano webiri smart so twagala kubuza importinga bine ebintu because ebintu walo kyayogeddeko n'enkiraba ate nakyogera koko nange omuntu ayine netange waliwo abalanga ebintu ogenda mu workshops zaabwe nga bikutiya wansi wano nga you like either mwakutte video bane mutekama a lot of filters oba bichi nebo gira ngana walanga otya ngosola no sola but here you obera very confident kati ebintu obikolo I don't know designs ozikolo otyo ogenda kugondi no jay designs benagala Prince agere nga tunudde tunakola anyinyonyole kwani chatulina ali locally made nego tu import munda ke kali locally made wano wetu tudde entebe je tutudde this is locally made yes wow so kati sembuza ideas zivawa ideas yep ziva mutwego oh my god what a wow what a wow all right that's beautiful so okay, like ofuna idea then the colors I love the fact that when you get your matching colors all of like this color I've forgotten about it's not yellow really but the matching under this green so ne colors ogera no matching that in your head no gamba ineja ku matching neno
n'ofuna ne ID. Wow. So tumatching colors okusinziira ku demand y'aba clients. Curtains batera okugula colors ze basinga okusaba naye nga zisobola okunyuma bulungi ne zivaayo diro ne livaayo. So wemba nga njagala particular design in my head ne gikuweereza osobola ogikola oba osobola n'okuba advice n'ogamba ejja kuba nzimu oba ogamba ejja kukolebwa waliwo abatulimba n'agamba nja kikola waliwo yanimba ku basobola okukola ekitanda naye ekitanda nga sikitegeera kasita tuba nga tetusobola gikola era tugambirawo nti tetusobola gikola weba egenda vaayo bubi era tugamba nti egenda vaayo bubi omanye kati mulumya nnyo kati nze weba nkoze order ya pre-order like banga kimbo ngamba weeks bbiri kubanga mututambuza ngenda okubira mulangira takyakwata masemo gange tasobola bikola ebyo mulangira tugaba normally tugaba 14 days deposit right deposit not less than 50%. Kati mulangira eno sorry Prince kati Prince eno just showroom mwina workshop wamanyino just showroom wina we mukolere walala kozi wanayo sirabawo babajja tulina gye tubikolera eno showroom tulina workshop netubikolera netubireeta njagala genako ku workshop ayagala kuwawula kubajja kuwawula tugendayo nga tuli abo babiri Lava City Prince byeru wabangambako nti mukolanira bazzi ebeera etya bazitwala nnyo kati saawa zino batuulamu babiri mubalaka na fleece blanket fleece blanket nokataano nemwebikako mwebikako nga wetukola akantu nogamba bannaye laba obulamu bwe butambula nga bwe nabubala lunakubira simu nongamba ndi kyanja I'll just know oli wamulangira in my head bambi muveeko don't do it tokalisha njagala nnyo abasajja abali shayi kati okimanyi mulangira nomala ogamba nti mulangira nkwadde emitwalo 10 tunula mu maaso ga feeyi eddakiika 5 tasobola eddakiika 5 oba eddakiika obaze sekendi 5 kati okolotya manyi beera mu businesses abawala ne bagamba oli muto idea wajijjawa first of all nga tuna idea wajijjawa lero nkufunye idea wajijjawa okola sente kundiyo like oli muto furniture ate furniture avaamu gundi menvu era avaamu sente either waweewola sente oba you had an idea oba bulijjo wali oyina nze simanyi like watandika otya sisuubira nti okukola ekintu necessary tekyetagisa ssente kyetagisa kwagala n'omutima ogukikola oba osobola okukikola n'otandika mpolampola ne bwe otabeera na ssente tosobola kuzuukuka mulundi gumu oli so big otandika mpolampola so wali olina ekirowoozo wali olina idea ya gundi simanyi kapenta zisimanyi oba yasomerera right now just dina omukwano gwa art owa interior designing ndowooza ne talent mweri kati mulangira gwe naawe osobola okukola eno entebe nga bweri gwe nga gwe nga sibali eri abakola mu workshop siri mubazi gwe just ofuna idea n'ogikuba n'ogibawa siri mubazi naye nina idea bwe nfuna idea mu mutwe gwange oba ku internet ng'esoboka mba nsobola otegeera nti eno esoboka oba eno tesoboka okusinziira ku machines n'ababazi be tulina mba nsobola olaba nti kino basobola kikola kino tebakisobola nga siri mubazi naye ndi mubazi mu mutwe gwange nkutegedde kakati shembuuza fe yabadde atugamba nti no ofukazi nange namugamba mulangira lero kumuni mutunga buli kyakola kamutero omuto omuyonjo ani abawala batalina abantu abayonjo
Ati fe atulimbye bano bule nacho cha white. Boxer zonna za white, vest zonna. Prince ze banku wayiriza zo ngambe. Neze genda bamulangire siraka cha white. Kitanda white. Kunze wow. Ate nyambadde black. Nyambadde black kati yena ayagamba ebirala white nenga to white nenga be wamenga to white. Ajja kunkubya omukazi. N'omukazi. N'abakazi. Bakugoba. Mulanga ko yobanda yonna ey'abakazi ne bweba yiyo. You won't intimidate me, right? Nazemazeeko. Nazemazeeko nga jjembe lya mulaalo. Agenda kwemba alina abakazi naye kimanyi mulanga atalina abakazi. Iye. Era mukwano gw'amanyi. Era me and Mulangira must shine. And me and Faye and Prince must shine. 2026. Togezesa bajja kuba. Iwe tobintiisa ti. Ofuna omuntu kale nga as a man's perspective ng'engeri gy'oyagalamu ati katugambe girlfriend wo mulese waka oba mukazi wo n'akyusa ebintu by'otayagala what do you okola otyanga because kati goli very particular omugamba lwaga bino by'okoze sibitegedde n'obikyusa osirika busirisi omugamba nedda tulina okumakinga nze simanyi kubanga basinga abasajja abavubuka basinga balina ebizibu ebyo mbutukera tunakyusakyusa entebe zammwe. I think kati siri waka. Ubeera wano. Ndi wano. Gamba waka. Ati abayo. Siriyo. Kati bw'oba nga wazikyusiza nga siriyo. N'enzirayo ekiro. Nga bikyuse. Era neebaka. Makya ngenda vaayo kati nze biba binkwatira. Nze kyabula bannagambye kumula kuba kati omusajja walina engeri gy'asobola okupangamu ekyo omanyi fe abakazi fe abalina creativity y'ewaka okimanyi mamange nze yavanga ewaka nga waba avudde ewaka galinga agataaya watali waka nga bw'akomawo nga womanya bannaaye wano waka kati omukazi fe abalina creative kati entebe esobola okupakisi watudde esobola okubeera nga tejjaawo nga ne Prince bwe yagitadde ne nga bannaaye Prince wange entebe yagitadde saagadde wangikyuse. Kati gwe bw'oba ofumba oba oyagala omusajja aje simanya waate Prince osawa akebere ku munnyo oba gunoze nedda Prince but that's a what a gesture of love nsobola okuba nga nfumba enkoko ne ngamba Prince can you please test that salt nenkuwayo ekifi kinene ekimu just kutestinga salt ngabo bachi oba techi oyinyo you know okay bw'osanga ng'omwami wo kati akyusiza effumbiro ekatafumba naye mba manyi ogera kumbuuza ku ideas tuzikola babiri si ekyo no effumbiro dishes z'ogwomanya ani agambye omukazi abeera mu kinguyo wokka ewaka no olina okubeeramu effumbiro era nawe oba ogenda kuyomba ogamba naho mfiisi yange Prince saakuyombesa ale nga tumaliriza abagula kudya white tuzikuma batya nze njagala abantu baguleyo dining omuntu aguleyo dining njana mukyalirako ewuwe ampe ku mmere yes because what a wow olaba fei neli gundi eri dining ey'ababiri I love those nze ate ako mulangira ako kammeka ak'ababiri kali 1.5 chaka okenjeta mulangira ngenda kuwa business bwe nkwatamu ku musimbi ogutokomoka yes nengamba nyina Airbnb biziri awo kuye small ones njagala kukyusa bitanda biki sanofuna partnership ne tukola business olaba family wewe letambulira wababi ate abasajja baganya abantu yes kati Airbnb zange nga nzifanishingisa mulangira yekka 2026 kwesi bakubasajja yes kati nga nawe client wa jogula waneno ngo mugaba naye tunayo Airbnb wali eri baziyita mulangira Airbnb kale baziyita KPF forms naye twongereko akamulangira mulangira homes ekitegeera mulangira ngenda kwesibako guno mwaka ogutandise bagenda kukutulira mu bulawo kati tukolera ddala Airbnb tukolera ddala naye oba tulina ssente zawamu yangu tebawana fei ngaafuba naye tujja mmalako naye nze naze mmazeeko kuba kati awo statement yo yandigambye bannaaye I like your creativity mwana gwe nkusiimye njagala nnyo mukazi
ali mukugamba Airbnb byonna bijja mpolampola ekonti za white tuzikuma batya amanyi abasinga batya okula interior za white tuzikuma batya entebe za white mukola mutya like abasinga bazitya ate I love white because inengeri gyegira ekifo nekirabika nga kirabika bulungi just oyisaako form clean anozicleaning oba kisinzira n'olugoye maybe kati engoye ngezaffe zetukolamu oba osobola oziyisaako form clean ezitavaamu obubuzi zitasiibukasiibuka naye mwebale kwerabirira muvubuka muto guys ate alinyirira ti eva simati mulenzi muto tululutulu titi musiba bulungi mweraba fei mulangira muveeko